Gravity Omutujju oluvannyuma lw'abantu omukuba obucupa lyenda kuleetera gundi nga bamukuba obucupa baabumuzzeemu ate this time round musajja wattu ng'emirimu gyonna gitagenda bulungi naye ogugwe tegwagenze campaign abaagidya eza campaign g'amazima mugenda ziwulira. However campaign we zinagwera abasajja balina bagenda beera bamaliriza mayumba gaabwe nga basitula bizimbe nga bagula mmotoka mpya ate mmwe nga mutandika okukolima amazima. Gravity Omutujju akoze ku campaign sente azikoleredde eza campaign. Eddie Kenzo sente azikoleredde eza campaign. Bebe Cool sente azikoleredde eza campaign. Lil Puzzle sente azikoleredde eza campaign. Abo si be baana bayiza aba frontlining sente za campaign nga ddala kituufu bazikoleredde naddala Gravity ne Eddie Kenzo bazikoleredde Gravity sente ozikoleredde. Lil Puzzle ozikoleredde ka Dr. Zeka Million asajja bagenda gula amayumba amamotoka Dr. Zeka Million sente bazikoleredde. Gravity bibyo n'ebigaagwa obucupa bwo kati bwafuuse usual ndowooza batandise okukigira abaagala kukikomyawo ku ye. Yes, buli wagira obucupa bagira talina bakiwa attention talina bakifaako talina kubeera nga bayo kikomentingako. However mu kwewoma wano obucupa ate laba wagenda bwekigwa. Olwo ne yabadde ayimba omunyongo w'eggulu ng'ali ku munyongo w'eggulu ayimba ng'ayimba omunyongo w'eggulu akacupa bwe bakasindise wati n'ayagala okukewoma mwe mwavudde ekigwo. Kankusaba subscribing and kwesa Max Media tujja kukola mu missing updates naddala nga zino kankomewo.